Visotulira. Yes, ebo. Kale kakati soko nnyinyo mbadde wano n'ennengera omukka nga mungi nnyo nga gujja paka wano wetukolera ku masengere. Soko nnyonnyola ekigenda maaso omukka ogwo weguvudde ogubunye Mengo yenna. Ekusooka essomero limanyibwa nga Kisakye Nursery and Primary School liriko kakeeka naye abamanyi Mengo oba abamanyi essomero lya Appollo Kagwa liri opposite. Oba abamanyi okugenda ku kikubo ekigenda ku kibiina kya Jema ekikubo ekyo ekidda ku Muteesa Royal University oba Buganda Royal University Buganda Institute ekube essomero liri mu koonero nnyini we liri. Essomero ly'abaana ba primary naye ekisinza okwewuunyisa nti essomero liriko ekizimbe ekimu kiriko ebibaawo naye ekyemmanga erina ekyemmanga bizimbe bulungi kati ate bivuddemu omuliro tegunnabatuuka eno ku by'ebibaawo naye okutya okuliwo nti emisinde kwe gutambulira guyinza okukosa n'ebibiina bino eby'ekibaawo. Abaana bo babadde bali mu kilasi nga basoma wabula n'okutuusa akati nga omanyi abaana abato aba primary omuliro bwe gukwata batandika okudduka buli omu ng'adduka buli omu gy'agenda tebamanya baddawa ate nga banyi baana buto kati n'ekizibu ekiriwo nti tebannabana kumanya omuliro guvudde ku ki newankubadde nti emmotoka eziguzikiza zo zituuse mu kiseera kino naye essomero engeri gye yazimbibwamu emmotoka zibadde zirina bwe ziyingira bwe zituukawo okuguzikiza amangu naye twakazuulako tutegeddeko nti abaana basinga baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo agaliranyeewo ate abamu be twogeddeko nabo batugamba nti n'essomero w'omuntu wa wansi mu kitundu kya Mengo abantu abasobola okuleeta abaana baabwe okusoma amasomero agasinga agaliwo nti ga bbeeyi kati ino kibaluma nnyo okuba nti eri omuntu wa bulijjo ate eri kutta omuliro mpozi ate n'ekirala ekyokusomooza era nga boga nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi waliwo akamotoka kabadde kapaakinze awo wabbali emmotoka ezijja okuzikiriza omuliro ezandiyise okuyingira mu ssomero akamotoka kafiiridde mu kkubo awo tetumanyi oba kabadde kagenderere nti oli kafiiridde awo naye n'ababutuuze bagezezaako kasindika kaveewo kalemeddewo kati nga emmotoka zirina kwetiibatiiba kukirako ekyemmanga okunoonya we banaayiza enjira zaabwe abazikiriza omuliro. Iyo motoka ebadde yani gye badde bagezaako okugyawo emmotoka nakati ekyaliwo naye namba UAR 531N ekyalemeddewo awo erizibye ekkubo ekyaliwo naye basobodde okutuukawo kati okuzikiza omuliro. Emmotoka ezizikiza omuliro zituuse naye kakati nabo babadde bakyanoonya be bayinza okuyisaamu empiira bazikirize omuliro balina kikikiriza okuba eri emabega ziriho emmotoka bbiri naye ng'abatuuze badde bagezezzaako okuyiwaayiwa amazzi n'omusenyu endere badde bagezezzaako okuzikiramu okabadde ng'oguzikira ate ne guddamu buto kati okusomooza okuliwo nti omuliro gwaka nnyo gutambula ku misinde gy'amaanyi era naye nga ekirungi nti kati abasirikale bazenya moto bo batandise okuyingira okuyisaamu empiira batandise okukuba omuliro naye nga bwomanyi nti obuzibu buvudde tebunaba nga bageza kumala gazikiza buli ekiriwo ekika kingi ate era abaana batutegeezeza abamu betwogeza nti kibadde kisulo abaana we basola kati okusomooza okulako nti emipaati tugikwata mangu nnyo omuliro mbeera ya bunkeekenya ekyaliwo naye tetunaba kufunako mawulire gonna nti waliwo alumiziddwa omwana oba afunye obuzibu ekirungi twadde bali mu kilasi ate gutandikidde ku sayidi eri ey'ekisulo ng'ogyeko aba fire brigade bo abapoliisi etuuse eno enzimyamu poliisi ezikiza abazikiza omuliro be baze ate eri endala eyaffe eya bulijjo sibulidde bwanakwevu eri poliisi endala eyaffe eya bulijjo ng'ogyeko bana bazikiza omuliro abantu abulijjo bwe bali abantu abamu mu kitundu kya Mengo ababoodaboda abantu ababulijjo n'abamu ku basomesa bwe bali ogezaako okuyambayambako ku mbeero naye nga bwomanyi nti tewali amanyi we guvudde buli mwagamba tutandikire eno okakana nga buli omu akoze ekyayagadde naye kati abantu abasinga batandise okubafulumya ekikomera kino fire brigade netekinga ova ekole ogwayo. Kale tujja kuba tukufuna amawulire gaffe baaba tujja kuba tukufuna amawulire gaffe agaddako sebo. Kale baaba tweyanziza nnyo naye nga embeera bw'oba oli mu kitundu ky'e Mengo omukka ogulaba mu bbanga nga mungi era n'amaduuka agasinga ndoza paka eri obeera oli wabbakuli otandika okuwulira omukka ogufiiringa bw'oba ossa omuliro gukuttawo so kitegeeza kakati abalina okubeera bulindaala be bavuzi b'emmotoka kati manya nti jaamu wagenda kuba mungi nnyo so oba oyikwata asayiriza wakaliga funa ekkuba eddala ly'oba okozesa toyita wano Mengo kuyita wano Mengo Fufa House manya nti kati jaamu akutte olw'enjega eyo egudde obisigadde mawulire gaffe tujja kuba tubifuna.